Ku kyalo Kidaiko ekisangibwa mu ggombolola y'e Buhanika mu kibuga Hoima, Barbara Kemigisa gy'akolera emirimu gye egy'ekitongole kye yatandikawo okuyamba banne abawangaala n'akawuka akaleeta mukenenya. Mu kifo kino bakoleramu ebintu eby'enjawulo bye bajja mu bucupa obw'eddagala eriweweeza mukenenya. Nafuna ate engeri gye nfunamu akacupa kano ne nkakolamu entebe, ebisero, ebintu eby'enjawulo by'osobola okubeera ng'okozesa. Era ne kano okalaba nakafuna engeri gye nkakyusaamu nga tekakyali kacupa naye kati okalaba nga kibbalbu naye munda bw'okasumulula kacupa. Kemigisa agamba yafuna akawuka akaleeta mukenenya emyaka 14 egiyise era agamba azaayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo omuli n'okugobwa mu nnyumba mwe yasulanga ssaako abantu be okumulekerera. Wabula okusoomooza kuno yasobola okukulwanyisa ng'ayita mu kwekkiririzaamu nga ne mu bye yakola mwalimu okulabulanga abantu ku kirwadde kino ng'oluusi akikolera ku nguudo ne mu takisi. Mu mwaka gwa 2018 yali omu ku bakulembeze abato olusanvu ku lukalu lwa Afirika abaweebwa sikaala ya Washington Fellowship gye yajja ekirowoozo ekikola ekibiina mwayise okuyamba banne abawangaala n'akawuka akaleeta mukenenya. Tufuna abavubuka abalina akawuka ka mukenenya mu malwaliro ag'enjawulo era tubadde tukola mu malwaliro 15 mu Hoima District yonna. Mu kuŋŋaanya abavubuka bano ababadde tebakyafuna ddagala tugezezzaako okulaba nti tubafunye ne tubakomyawo ne batandika eddagala naye ate ne tubateeka mu bubondo obutiniitini tulabe nti tubeera twogerezeganya nabo tubayigiriza ebintu eby'enjawulo n'okubazzaamu amaanyi n'okulaba obuzibu bwe bayitamu. Agamba okusoomoozebwa okusinga kwa ngeri abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya gye batunuulirwa ng'ekivumo oba kiyite stigma. So lwaki nfa nnyo ku kintu kya stigma kino? Nange nayita mu kusosolebwa. Waliwo akaseera bwe nayitibwako ovakkedde envundu. Kati bwe bampita ki ova ekivundu natula nze omuntu atakkiriza nti ongambye ekintu ekibi oba ekintu ekibi kibadde mu bulamu bwange. Nze buli kintu ekibi nfuna engeri gye nkifuulamu eky'omugaso. Kemigisa yafuna engeri gy'akozesa ebivumo bino okwezzaamu essuubi nga kati atandise n'okukisomesa abalala. Nagamba ovakkedde yetuwa oyile omulungi era nange nenfuna olugoye lwange ne ndiwandiikako ovakkedde envundu n'entambula. So njagala kulaba nti buli muvubuka kigambo kye bamugamba oba embeera gy'ayiseemu tegenda mumenyaamenya awulire nti ava ku mulamwa gw'ayina. Nze nzikiriza nti olugero lwange nja dukozesa okulaga abavubuka nti osobola kuva ku ntobo w'ekinnya ate n'ofuuka ki omuntu ow'enjawulo. Kubanga nze natandikira ku street we nategeera nti nina akawuka ka mukenenya naye kuva ku street nzize nninnya amadaala ag'enjawulo kubanga abantu ab'enjawulo bazze bankwatirako. Buli nga lumu Disemba ensi yonna lwekuza olunaku olw'okulwanyisa mukenenya era Kemigisa aliko obubaka bw'awadde. Life yaffe eno togenda kwekwasa nti nze nalina akawuka ka mukenenya nesikola kye nalina okukola. Nze akawuka ka mukenenya tetuli balwadde. Just tulina akawuka kali mu mubiri kasitamira bulungi eddagala lyange nja kubeera ng'omuntu omulala. Leka tuleme kukozesa akawuka ka mukenenya ng'ekyokwekwasa. Ono era ayagala gavumenti ekozesa olunaku luno okwongera okulongoosa embeera eri mu malwaliro naddala ag'omu byalo okusobola okulwanyisa obulwadde buno. Mu Uganda abantu abali mu kakadde kamu n'ekitundu be bawangaala n'akawuka akaleeta mukenenya. Edward Muhumuza, NTV.